twalibwako ngaweze emyaka 69 era sente zivaamu zonna okusuubira ekigenda omulanga gwa Kabaka okugwanyisa ekinenya. Natula tuggweyo ku lunaku olwo tujje mugule emijoozi twambale abaka tukomese ekitiibwa tukole statement era nsuubira nti tujja kubeera bangi nnyo olunaku olwo Mukama Katonda omwezi waffe. Nange negasse nkuyanja n'enkuyanja y'abantu ey'okulaba nga tuwagira enteekateeka y'okudduka emisinde era nange ngulidde ddala emijoozi egiwera ngenda kugigabira abantu bange ab'ebulemeezi naddala mu Nakaseke Centre, abantu b'Ekiwoko, abantu b'Ekikamulo, abantu b'e Wakyato, abantu b'e Butalangu, eri yonna mu kito. Era naffe tugenda kuddukira ku ggombolola yaffe eya Kikamulo Mituba 8 nga tujja kusimbulawo Ekikamulo, Lumpewe, Kamuli, eri yonna mu Nnongo. Era nange ngenda kuba omu ku baddusi naye nga Mituba 8 Dr. Moses Lutalo yagenda okutukulemberamu bannabulemeezi. Oba oli awo tukwatire wamu mu lutalo luno nga tussa eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka n'ekiragiro kye mu nkola naddala abasajja okulwanyisako kakaleta siriimu. Alan Mayanja Sebunya, omubaka wa Nakaseke Centre. Ya kituufu nsonga nkulu nnyo era twebaza nnyo Katikkiro olw'okuyimusa eddoboozi ku nsonga eno. Bw'otunuulira Luweero, Nakaseke erimu abaana abato abalina akawuka kaleeta siriimu. Abamu bazaalibwa nako, abamu bakafunidde masomero, naye n'abamu ekyennyamiza nti bakafunye ku bantu abakulu ate barelatives baabwe. Kyayogedde kituufu era nange information eyo mbadde njirina. Fact ensonga eyo ng'omubaka ngenda kugitwala nange ngibaggule ku floor ya Parliament. Minisitule eveeyo tulabe bwe tuyinza tutya nga Parliament okutema empenda n'okutema amakubo nga tuli wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okukwata ensonga eno n'amaanyi n'okugifuula campaign. Naye n'ekisinga obukulu nsaba abasajja naddala. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka nti tutuukirize endagaano ezo ezitaliiko bujulizi wadde obuwandiike. So na mukyo naawe omusajja oyinza okuba n'obujulizi bwakola ne mukyalawo, endagaano gye wakola ne mukyalawo, mu mbeera eyo oba n'omwagalwawo wogituukiriza n'otalabankana, oba oliawo tusobola okusevinga bano abaana abato okukakanya ku kawuka akaleeta siriimu. Kyendowooza nga kyekikulu mu byonna bantu kwekuba mu kifuba kubeera beesigwa naye n'okutuukiriza ezo endagaano newaba abaagalwa baffe nga tetuli nabo mu kaseera ako gye tuba tuyise. Mu mbeera eyo ndowooza tujja kulinnya ku siriimu, tujja kumulinnya ku nfeete.